Okusinziira ku Nabbosa, abataka babadde tebasobola kuggusa nsonga eno olw'embeera enzibu eri ku by'okwerinda bya Kabaka mu kiseera kino, kwe kusalawo bagende ewa President Museveni ayogeraganye ne gavumenti ya Namibia. Okumutuukako kuzibu. Kaakati ne bateesa ne bagamba tunaakola tutya okusobola okumutuukako. Kwe kulowooza nti lwaki tetugenda eri Pulezidenti waffe ne tumusaba n'ayogera ne Pulezidenti munne owa Namibia batukolere ku security. Abataka bano nga balumwa kubanga Ssaabasajja ye ssentebe waabwe. Kati ssentebe bw'alwala ate era abantu ffe ng'abazzukulu tulina kubuuza bo nti ssentebe wammwe aluwa. Ategeezezza nga President ensonga eno bwe yagikkiriza ne yeeyama n'okukwasizako abataka mu by'entambula. Ekyo n'agamba nti era n'entambula nja kukola ki, nja kugibawa. Ekyo bwe kityo bwe kyabadde ekikwatagana ne Ssaabasajja. Ategeezezza nti ensonga eno yayanjibwa dda ku mmeeza ya Kabaka ng'erinda kulambikibwa kwa Kabaka okutannakolebwa n'okutuusa essaawa ya leero. Nti enteekateeka zino Katikkiro azimanyi n'akatono. Mba ndi wano ku Lwokutaano ku Mande ng'omwaŋŋamba nti abataka bagenda Ntebe. Omuntu w'obuyinza ow'amaanyi n'aŋŋamba nti bino bimanyi ne mugamba n'akatono. Ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssaabataka nga tamanyi. Ssaabasajja akimanyi bulungi nnyo, akitegeera bulungi nnyo era akimanyi. Era ensonga eno njagala okubategeeza nti Pulezidenti wa Uganda yonna abataka tebayinza kufuna kizibu ng'ekyo ne basirika busirisi ne babeera awo ne baba nga tebasobola kwerwanako. Abo ababagaana abamu nabo batuukayo kubanga tewali atatuuka mu ofiisi ya Pulezidenti. N'abo bonna bowulira aboogera mu ofiisi ya Pulezidenti batuukayo. Era n'olwekyo nabo bennyini tewali nsonga lwaki baba babagaana okutuukayo kubanga buli muntu yenna aba alina ekizibu. Tulina omuntu omu yekka ayinza kati wano okutuyamba, Pulezidenti. Era aliko ensimbi obukadde 200 ze yawadde abataka bateeke mu ssako yaabwe. Now the sack of the Bataka, that's very good news. Ngenda kuteekamu obukadde 200,000. Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 mutugoberera ebintu nebiteeka ku muntu bino mwebale ddala. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku nsonga nate ez'ababaka emini ez'abakungu bakabaka z'abakulu ab'ebika abakulu b'obusolya abawemuse ne bagenda ew'omukulembeze tukiyita kuwemuka wano mu Buganda kwegamba nti mwabuuse emiteerera gyonna ne mugenda paka wa mukulembeze wa ggwanga nti mwagala kulaba ku kabaka. Anyway tujja tugayo yonna kubanga kati ensonga mpanvu nnyo tugenda kulaba ku kikonde Mengo tutuusa okulaba ku muumi nga Katikkiro ayoola omukulu w'ekika Katikkiro nga ayoola omukulu w'essaza kubanga kati bwekiba nga tutuuse ku levo ey'abakulu b'ebika obanga kakadu bakyosobola okusituka ne bagamba nti tugenze mbuga tugenze kulaba President Museveni nga simanyi atuyambeko okulaba Ssaabataka okulaba ku kabaka ensonga zibeera mpanvu nnyo. Kale abo tugenda okugamba tutambulira ku buufu obwo naye kwatinaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe ajja kusaba osubscribinge oteekeko ne ka comment mubeere fanaganako bwekyo. Dr. Ssenjobe owa Biva Organic agamba nti gendayo gwe nalina okusomozebwa okwenjawulo mu ndwadde agenda asobola okuba nga ate akukanika akunjanjabe olinamu emmere ya ulcers bakugana emmere bakugana
lumonde bakugana ennyama bakugana amatooke ogenda mu mukolo ogenda omwogo omubisi ogw'okumeketako ebintu ebyo abaami tokyasobola kusama omupiira n'ogumalako obeera wakayingira bwoti ate ne bakugjayo owa boda n'akumalirayo enkeera abavuka ba Tutex n'akumalirayo omupiira gwo nga tebakumazeeko so n'okwewala ebintu ebyo byonna oyingire ekisaawe osabe eddakiika 9 bagambe nti atukongezaamu n'extra time dakiika 5 nago gasabule genda ewa Dr. Senjobe wali kubiva organic Mengo asobola okuba nga akuwa akadagala bakayita jakatumye wake up call keyakoledde abaami abatali banywevu mu nsonga eyo mugende mufuneka wake up call so ne bana abaami abalina ekizibu kya prostate tokyasobola kusiba musulo mu mbeera eyo tosobola kugenda ku mikolo tosobola kukyala genda abeere ngaakujanjaba kano namubi ania namubi alsasi namu omusujja mu lubuto ofuna embuto nezivaamu ebyo ajja kuba nga ate yakujanjaba buli nnyo munnaffe Dr. Basangibwa Mengo ku kooti y'Emengo opposite tuba ekyamaawo nga kwali ekizimbe kya UTL wokyamira ekizimbe ojjako okirengera maaso awo kiriko biva organic newe oyise ku BBS Masengere ojja kubeera ekizimbe ekyo okiraba nga webakolera bakozesa abasawo medical doctors abasawo abazungu ate bebakozesa okujanjaba endwadde zino ezaffe eza bulijjo nga bakozesa obutonde olwensinzigalinawo kawo okuluma bagiyita biva organic kale obufumu babulidde bwetugenda okuba nga tutambulira twalabe minisita omubeezi ow'ensonga za information ne tekinologiya ng'akutte owekitiibwa Joyce Ssemugwawo ng'akutte abakulu b'ebika abatutte entebe basinkana omukulembeze w'eggwanga era kuno gwabadde mulundi gwakubiri nga basinkana omukulembeze w'eggwanga abo n'ensonga gye batugambye mu kulimba era mu kwewayiriza okwekika ekyagulu nga bagamba nti bagenze pulezidenti abayambeko ayogerezeganye n'omukulembeze ow'eggwanga erya Namibia nti asobole okuba nga abakkiriza okugenda okulaba ku mpologoma okulaba ku Ssaabasajja Kabaka ffenno ng'Abaganda ekyo ekintu tuba tukyewuunya nnyo tukyewuunyiza ddala abakulu b'ebika okusituka okugenda ewa pulezidenti okusabayo abawe olukusa oba ayogerezeganye n'omukulembeze gwanga erya Namibia ne mubuuka Katikkiro ne mubuuka abakulu ababaddako abo bonna bonna so tulina ebintu ebigenda maaso mu Uganda wano abantu bonna bonna ebirimi amaaso okubiwuliriza naye tugenda kera ku makya nga Obuganda tebukyaliwo tugenda kera ku makya nga Obuganda buweddewo okukosi kati ku bintu byetulaba bino bisaanyizaawo ddala Obuganda mpuliriza Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera nnungi ali mu mbeera yakuddugala mu Uganda tugamba nti Kabaka addugadde tetwategeeza okulwala kwa Kabaka naye tetunaba kulaba abantu bavunaanyizibwa ku eyo ensonga nga bavaayo nga balambika eri Obuganda wabula tulaba bintu byewuunyisa mu Buganda mu kino twandibadde tusuubira okulaba ku Mwami Nnaabagereka ng'oba oliawo afuddeyo oba agenza okulaba ku mwami we okulaba ku Kabaka atukulire Ssaabataka ali mu mbeera ki twandibadde tusuubira okulaba ku baana b'engoma nga bagenza okulaba ku Ssaabasajja Kabaka abaana b'engoma okosi tubamanyi bulungi nnyo abasobola okubeera bakola ekyo oba tunoolidde tulina omumbejja Sangalambogo naye Sangalambogo abeera ku social media nga ye kuleta tegerekeka abeera ku social media nga abuukabuuka ebintu byebekisiru simanyi obaani amutendeka twaliba tulaba baganda ba Kabaka owekitiibwa David Wasajja tetunaba kumulaba nga abaako kyayogera banyina ba Kabaka abalala bonna be bayi tetunaba kulaba kyekwogera Katikkiro mwennyini Mukuumaddamula bwe baatukwasa Kabaka bwe yatulaga eno bamubanja Kabaka n'agenda mu mikolo gya mpuuga kati ani awo naye nnyini ali abuzaabuza alinga mpale z'Abaseveni alinga mukadde akogga abuzaabuza kubanga kati obanga yiwe Katikkiro obunkenke buzza mu Buganda bulimu obunkenke nga nekino ekyabaddewo ekyabakulu b'ebika okugenda ewa Pulezidenti Museveni tekikuleseewo n'osigala nga kugamba nti ogenda kubeera ku mukolo gwa mpuuga tonaba kuvayo kuwala adresi ntuufu eri Obwakabaka eri Abaganda okumanya kiri mu kifo ekiriwo ekikwatagana ku Ssaabasajja Kabaka ekikwatagana ku Kabaka waabwe kubanga kati gwolina okubuulira ensi okitegedde tulina ab'engeri bakasujja
ebusujja mumujjanjaba kabaka tetunaba kulaba nga mugamba nti fe obulwadde bwamala kutulemerera kabaka ne baleka munsindika ebweggwanga ekyokugenda ebweggwanga twandikikiriza era ffe tuwakana nakyo kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti mu uganda obujjanjabi bwawo si bwe buli awo obutegeerekeka n'abakungu abamu ebalwala balinnyanyonyi nga bagenda bweggwanga latwange twakikkiriza naye katikkiro wandibadde olambika bulungi osooka kulimbalimba bannayuganda n'abaganda nobagamba nti kabaka ali Germany nogamba nti Germany abadde ageza funa obujjanjabi naye kakati yavuddeyo Germany ali Namibia era tali mukuwumulamu kabaka ffe tugenda okumulaba ekifaananyi oluvannyuma lwa demand ne pressure yateekebwa ku social media enyingi n'otulaga kabaka nga ayambadde biyogo kabaka nga ayambadde biniigiina kabaka nga ali mu kajaketi akabulijjo bano abavubukavubuka be bayambala kabaka nga ali mu mbeera etamatiza ali mu busiisirasiisira ate kitukomye ku ekyo tuwulira mu kabaka aliko obukuumi bw'amaanyi bwe baba nga abakungu abakulu b'obusolya bajjajjaffe ab'obusolya nga ensonga gye bagambye President Museveni nti kabaka aliko obukuumi bungi twagala oyogerezeganye ne pulezidenti munno ow'eggwanga la Namibia atukkirize tusobole okulaba ku kabaka so waliwo ekitatambula bulungi kabaka aliko obukuumi Namibia bwangi badde manyi nti kabaka e Namibia nga watugamba nti yagenda kuwummulamu ng'omuntu yenna bwawumula ati kati lwaki abaabaako obukuumi obwenkanidde wabanga kabaka waffe ali mu buwambe ensi gitegeeza wabanga kabaka wabula zitambula bulungi ensi gitegeeza abaganda tubeeko ne pulaani endala tubeeko ne kyetuyiye ekirala kubanga kati gwe wazza mu byabufuzi wagenze politiko kati oli mu byampuuga eno ogenda kutongoza bibiina byabufuzi ekibiina ekigenda okutongoza ababbi byolimu ensonga enkulu ezigenda mu maaso mu Uganda zivuddeko abantu bategera ki ekiriwo anyway tuzzeeyo ku bataka bannaayo waliwo omuntu addagamba nti abataka baavu nti buli kantu ke babeera balowooza okukola obwakabaka mukayingiramu sinakindi ne katikkiro mwennyini akayingiramu n'abalemesa okubaako kyebakola ekibaweesa ssente kakati abataka mubanga baavu ali abagamba nti mwajja kuweereza Buganda kufunamu ssente Buganda tebekuweerezanga kufunamu ssente Buganda tulina buli kweta omwoyo gwa Buganda okutafa ffe tuweereza buweereza naye mulaze omulugu ogw'ekika ekyawaggulu tuleesa nti musobola okusituka mugende musinkana omuntu atayagala bwakabaka musobola okusituka ne bwa mugende mulaba omuntu mmwe bataka ssentebe w'olukiiko lwammwe isa abataka ye kabaka musituka mutya nga kabaka tamanyi ne mugenda ne musinkana pulezidenti aweeva nti pulezidenti abeera kamala byonna mu ggwanga naye buno Buganda ffe twakula nga tumanyi nti Buganda kingdomu eyo monake tubukkiririzaamu ebintu byonna ebigulumba tuba tulina okuvaayo naye kati mwe benyininyini kabaka abadde naffe benyini tubasaamu ebitiibwa nga bazzukulu bammwe naye kakati naddamu nti okukkiriza mujjajjange kisolo sebyoto w'engombe ng'ate yasiiba embuga agenza okufunayo obutole bw'emmere temunnaba kutereeza nsonga ziri mu bika ebika bikubagana enkya n'eggulu ab'ebika batemagana bujjo na buli obutaka bw'ebika mu butunze mu bumazeewo ebika kati bikyalina nnyumba z'abeka bwe batulanga nti febani kifa ab'embogo obutaka bwaffe buli luddawa nti buli mu ggulu nti kalibala atuula wano emuggulu tewali nti yeffe baani nti yeffe ab'engonge jjajjaffe akasola yaani ekisolo nti obutaka bwaffe butulawa nti Rwanda tebuliiwo nti yeffe baani nti yeffe toddirangu jjajjaffe akasola yaani nti muteesaasira obutaka bwaffe butulawa nti butula buteesaasira tewali ebyo byonna mubitunze mubimazeewo kyokka ne mutakoma kulaba nti mugenda kubissaawo mutya mugenda kuzza mutya sanite oba ekitiibwa mu bika byammwe musazeewo mugende musinkane pulezidenti owekitiibwa Nabbosa Ssemugwawo nawulidde nga bagamba nti ye actually alumiriza mbu kabaka akimanyiiko lwaki abataka bagenze wa pulezidenti Museveni okumusaba olukusa bwebabanga nga kabaka akimanyiiko naye ate awo kyekyamugambye ddala okubayita abataka bagende butereevu ewuwe bawula bakitegeti kyekyali badengala kunonya
abantu wano namukosa sebugwawo ngenda batirako amaloboozi gano gonna mugawulire wawa omukazi omukulu ebigambo byayogera omukazi abadde mu bwakabaka ngaakuweereza teyakomye kubuweereza bwakabaka bebamu bebananyini bwakabaka kubanga oyo mukyala Sebugwawo mwemuva n'Abagereka famire eyo mwemuva n'Abagereka n'okwata abataka n'obasito n'obatwala ewa pulezidenti n'ogamba mu pulezidenti kawano yanakati okusolovinga ebintu byonna olwokuba bwe yakuyita n'akooba minisita ng'omaze okugwa akalulu kwa meeya w'e Lubaga nga Oweekitiibwa Mawula Mbeera zaakuwangudde kwete mukakkanako obadde n'ekitiibwa kyongera tukuyita Oweekitiibwa gyekinakozesa katala tukuyita Oweekiki kubanga tokyagwana kuyitibwa wakitiibwa olwa argument gyoli olwa reasoning eyo gyotuwadde mu kabaka mbu abataka tebayinza kufuna kizibu ekyo bwekityo ne basirika ne batagenda President Museveni abataka balina ripootinga wa President Museveni abataka balipootinga wa Ssaabataka abataka balipootinga wa Kabaka n'okwata abantu kubanga okulya kwabayitirira mwagala okugenda okulya ate nga ne Katikkiro takimanyiiko bannange ekigenda okubeera Emmengo era buli muganda waali yeeteeketeeke buli muganda waali yeenyeze kubanga ekiri Emmengo kissa kinegula Katikkiro akugamba nti ye talina kyakimanyiiko ekigenda mu maaso Katikkiro kati awo tuli ne Kabaka tamanyi Katikkiro tamanyi bwe Nabbusa Sebugwawo okutte abataka obalemberembe paka Ntebe obatutte wa President Museveni kubanga bw'oyagala okugyayo bibyo bw'oyagala okujya naye tuki kyetuliko bannange kiki kyetuliko kati tugenda kulaba tutuuse okulaba abantu nga bakubagana lwakulaba President Museveni Nabbusa mu bigambo byagambye nti n'abo ababagaana bamererayo ngaani Katikkiro agendayo waba agendayo naye mutubuulire baani abagenda ewa President Museveni kati byatuuse okulwana olwadagamba nti oluwalo kati oluwalo lwe lubatta omanyi otwala Emmengo baluyita luwalo akati nabo bandi bagenda kukima luwalo wa President Museveni era balufunye kubanga President Museveni yabawadde $2 mu ssako yaabwe yagambye mbuka abateekerewo ssako abaweteekeremu emiliyoni za siringisi 2 ezisobole okuba nga zibayambako mu mirimu egy'enjawulo kale awo wewuunyiza be bataka ewa Museveni yataka President wabadde alumiriza kyabateereddemu $2 awewa kati President Museveni abateramu atyabuka mu ssako mwabamu abakolera Kabaka nene ekisibo kyenyinireka naye mwe mutambula mulimuwulira nga mulina respect mwabantu abakolera Kabaka mwandibadde proud nnyo mwabebitiibwa abakolera Kabaka kati mutandise okugendamu okusabiriza kuvadde nga Buganda esabiriza kuvadde nga Omuganda amanyikiddwa mu mbeera ey'okusoberiza kyatandika kyekyo
obadde ng'omuganda amanyikidwa mu mbeera y'okusabiriza abataka oludisappointize nnyo ensonga nejagadde okukonaku ensonga y'ettaka kabaka president yabagulira wano nga ku Bulanga opposite kooti y'Emmengo mu biliyoni almost 9 naye kakati mubatakamu mwe banyini ttaka ssente b'olukiiko lwammwe ye Ssaabataka ye kabaka mwe ttaka ebika byammwe bitudde ku mataka ebitebe by'ebika byammwe birina amataka mugamba mutya nti ate muzze Museveni abaawe ettaka ye mulina amagezi bataka mmwe ekigambo obutaka kiva ku ki lwaki muyitibwa abataka muyitibwa abataka kubanga yomwe bannannyini ttaka mulina ettaka ebika byammwe bye mukulembera tebirina butuuze tebirina butaka nga wano twogera nti ffe bazzukulu ba Kisolo ab'Engongo obutaka buli Bwanda ffe bazzukulu ba Muteesa Nsiro obutaka baffe buli Mawokota ffe bazzukulu ba Mazige obutaka bwaffe buliwa buli Kkungu lwaki twogera ebintu ebyo kitegeeza ttaka gyeriri kati nyo limwadde musaba lyeririwa lera lyemwasaba pulezidenti n'abagulira kati ate musabye abategereko n'enyuma kati mugenda bamulipootinga bwe batakamu mugenda bamulipootinga wa pulezidenti Museveni oba wa kabaka mukama wamu kabaka yandibadde awona n'asooka ajja bano abataka bonna n'abagoba nga bwe yakola ku ekitiibwa Kiwalabi Male ne banna baali bazisusa okubba ettaka lya Buganda abakozesa akakiiko ka Buganda Land Board naye ne bano abataka bonna basaana kugobwa bonna ne basooka badda ku bbali gye tulunda bajjajjaffe abalala ebika byammwe bye birimu obuzibujuzi mwakatta bwomwa jjajja w'ekika ky'endiga kyajjattibwe temunaba kumanya nsonga lwaki omwa kakale temugenze musazeewo mugenze mu gavumenti ntereevu bwemugenda mu gavumenti mubuuka bannammwe Katikkiro tategeerako ate yandibadde abakulembera mu kino pulezidenti abataka so abataka mutukoze bubi nnyo abataka mutukoze ddala bubi nnyo kyenjokola okubagamba bajjajjaffe ab'obusolya mukoze bubi nabudde nga bakomplaininga mbu Katikkiro oba Obwakabaka mbu baagula emmotoka ne kuli abamasaza emmotoka mbu ate bo tebaabawa naye mmwe bwe baba nga baagulira abamasaza emmotoka amasaza gali gasi 18 emmotoka 18 omuli awo zaali nnyangu eri Obwakabaka bwe muli 52 ebika 52 emmotoka 52 kale nazo Obwakabaka buzisobola naye mmwe temusobola kukola mobilization mu bazzukulu ne mufuna ebintu ebyo n'abantu abadde emizo gyammwe nga bangi akakati ow'ekitiibwa mukadde waffe Kisolo Sebyoto Owingo jjajjange Wakasoli bw'otuyita ne tugenda ne tukola mobilization bwe Wang'ongo erina waali omanye ab'Engongo abagagga abali mu kibuga wano ab'Engongo abagagga abali mu kibuga wano bamanyi bw'osookedde ku nze ow'ekitiibwa Gassalule Ntake ow'ekitiibwa Honorable Florence Nakiwala Kiyingi Honorable Geoffrey Lutaaya abo nabona Bang'ombe n'abalala kyogamba bw'okola mobilization nti bannange tugende ku butaka bwaffe jjajjaffe Kisolo atuyita tetujja bwe lutuukawo ntuga nti kiki nnyumba ya butaka bwaffe eyitawo okuzimba tezimbibwa jjajjaffe talina mmotoka mwagenda kulambuliranga bazzukulu gyonna gye bali tetusobola kugula mmotoka ffe ab'Engongo netukugulira emmotoka mulyoke muteekewo embeera eno nti mwagenze ewa pulezidenti abagulire emmotoka na biki bwe mumanga mugambye pulezidenti tusaba otuyambeko ne ku ntambula tusobole okugenda okulaba kabaka waffe pulezidenti abateekemu entambula okuva wano okutuuka e Namibia ekintu ekitamalawo na miliyoni 5 temusobola batakamu temulina miliyoni 5 zibatwala Namibia kulaba kabaka ne mudda kale neweziba temuzirina n'abazzukulu tebazirina mulina abazzukulu abagagga ab'entu ab'enkima
bazzukulu ba Mugema abasajja bonna bakirumira bana abagagga b'omu tawuni bakimu kyogamba tebasobola kufuna tiketi ya jjajja mu Mugema tebanaye tufunire jjajja Mugema twande flow ticket agenda kulaba ku Kabaka naye musalawo musiruke n'amakanzu gammwe n'embuto zammwe ennene n'amakooti gammwe mugende mulombe mugende mufuuka ebintu bititagisa bibiri abataka abasajja Kabaka nga mutuswaziza nnyo abataka nga mutuswaziza ekigenza ewala so kati bagenda kubawa ennyonyi bagenda kubawa kiki Uganda Air mwena muyike mu Uganda Air lwogome paka Namibia omuntu asanga abali mu nsi munaalabe buli kimu era bw'otemya eriiso oyinza okusubwa obeera muno mu Uganda n'otemya eriiso oyinza okusubwa oyinza okusubwa kubanga ebintu bingi ebiri mu Uganda muno ebyewuunyisa naye n'abataka namwe mwatwewuunyisiza bulala kubanga bungamba nti nno okugenda wadde Namibia bagenda kubawa ennyonyi bagenda bapangisa ndooza Uganda Air bwebanamala bateeka mu Uganda Air then olwo mulooke mukkirire wuyo ensi kyezibodalinga Namibia wala naffe ezitulinaanye ozibadde ddala ali yalanzirabe wano mumo South Africa wuyo This wano kana benzo zirani Namibia waliwo Angola Namibia kana Namibia ne Uganda tuliside waffe tuliside wa Namibia tuli waggulu kono so mwetaawo nawona Eswatini babali babo bambuka abataka baba Angola babo Zambia baba Botswana South Africa nga mugenda kulaba Kabaka abataka muchatadi plane ebaweerezeddwa President Museveni awula President Museveni oli musajja mulamba n'ekitundu era kyewayogera nti Obwakabaka ojja kubukurashinga mu ddakiika okituukiriza bwakati kubanga n'abataka kyebalina okukola balina kujjawo okufuna hadithi kakati hadithi abaali bagijja ku Kabaka waabwe kati bagijja ku President Museveni nti ssebo twagala kugenda kulaba ku Kabaka tuwe kulukusa kubira ssebo ku mukulembeze we Namibia tugende tumusinkane atukkirize tugende tulabe ku Kabaka waffe kati amumbuuza n'ekintu kyeneebuuza kyesitategeera kati President Museveni ng'ateekamu akasimu ng'akubira His Excellency owekitiibwa President wa Namibia Gabbo nti owekitiibwa Gabbo nina abataka bange wano abaagala kujja kulaba ku Ssaabasajja Kabaka ssebo obukuubi obwo bwateeka ku Kabaka bumugyeko abataka basobole okuba nga bamulaba oli wakubuliza nti Gabbo okukuuma Kabaka akifuniramu Gabbo okuteeka amagye amangi ku Kabaka kiki Gabbo Kabaka atali munabyabufuzi Kabaka atalamulira gundi Namibia lwaki aba ateekawo obukuumi bwe buti so olwo byonna nga byogeddwa netuba twongera kutegeeza butegeezi ki wawe tuyimiridde n'abantu baffe abatukulembera mu nnono wakati ekimaze okuba nga kitono bannange kati ndowooza oba twesiga eki naye nga ekyekituufu waliwo ekitatambula bulungi Katikkiro lwaki tovaayo n'abantu tobalage Kabaka nti ali mumbeera bweki oba osanga anxiety eno teyandibaddewo kino ekiriwo abantu kibapuration etusiza n'abatakugwemuka bwe buli abo tebandibaddewo tekyandibaddewo lwandibadde nga abantu banyonyodde nti bannange Kabaka waffe ali bwati ne bwati ali mu mbeera bweti sinakindi
luli eti watuweereza ebifaananyi kabaka ng'alina omwami oyo bwe wandibaddeyo n'oyogera ne kabaka n'oyogera ebifaananyi naye n'obiweereza n'otugambe bannaye kabaka mulabye kabaka ali mu mbeera nnungi talina buzibu n'akamu naye tugenda kulaba kabaka oba wagenda it was a closed meeting tewatumanyisa kati ffe tuba tukulimandinga twagala kumanya kabaka wafaaliwo tewatubuulira kabaka mbeera gyakolaki mbeera gyali so nekintu kyandibadde ekyangu kimu nti wandibadde ogamba taaba abakulu kubanga nzijukira mu lukiko Buganda olwasembayo okutuula mulimu abantu abaganda oba bali basatu nebagamba nti futukiriza tuletulabe kabaka waffe nogamba nti kijja kusoboka simanyi wonokkiriza obwengula bonna bonna bujja kujjula musajja nti obwengula bonna bujja kujjula ennyonyi bwe bujjula ennyonyi ofuniramu kikufiirizaawo olina kampani ya nyonyi yatinawo olina kampani era bwobeera okoze kubanga abantu bangi baba badini ennyonyi bwe ziba zijjudde obwengula bonna nga zigenda Libya what's wrong with it nze ndowooza tolina wofiirirwa wabula tolaze kabaka abantu bamulabe batya bantu bagume batya ku kabaka bwamagwe abantu balina kubaddusa misinde wano watuddusa emisinde gya kabaka tetwamulaba abantu balina kubaddusa misinde leero notuddusa ejja kino lino otuddusa ejja kiri lino otuddusa eza kino lino otuddusa fisitula lino otuddusa siriimu lino otuddusa ekikulukuto lino otuddusa simanyi amambuluga lino kabaka tomutulaga ekintu kyangwinyu abo abandi abaali bakugamba nti tulina obusobozi okugenda tulabe kabaka tukkiriza wale baabula endagiro kabaka gyali babagamba mugere mumunategeeza obuganda ekiriwo n'obaganda aba wandisituse nogamba nti balinaye kale mwagalala bakabaka tubukinga etiketi tulenge ennyonyi emu tugende ffenna mbalage kabaka tewakikola kakati ekyoyo ekyongedde okusituka bannayuganda bongedde okudimandinga kabaka kituuse n'abateka abataka titunaba twakamala okulaba abataka ab'obusolya nga n'abami b'amasaza nabo bayingirawo abami b'amasaza nga nabo balaba basinkanye pulezidenti bagala tulaba kabaka bwe tunaba n'abami b'amasaza nga tugenda okulaba nga tulaba ab'emiruka n'abamagombolola nga nabo bagamba twagala genda kulaba kabaka tugenza pulezidenti Museveni twagala tusinkane otukolere ku bya tiketi tugende tulabe kabaka Katikkiro otuswaziza nnyo Katikkiro otuswaziza nnyo oweebudde ekitiibwa kyaffe ky'Abaganda ogenda kubagana n'abataka abo mugenda kubagana n'abataka mugenda kubagana n'abataka nze kubuulira kubanga Katikkiro mugenda kubagana n'abataka naye abataka bajja kuba bakugamba tetwagala kugenda kulaba kabaka kumbi bagenda pulezidenti kusaba bintu birala kubanga bwoba ogamba nti bagenze kulaba kabaka twagenze owulira miitingi nga yonna ewedde ng'ate emirimu bintu byanfuna tuzimbire ekizimbe wali naye bataka mumwe bataka bajajjabo obusolya what is your problem kulya tuzimbire ekizimbe wali kati mbuuza kati ekizimbe nga ndaba kuba pulezidenti yagenda agenda kwawa ekitongole ky'amagye kibaita UPDF Engineering Brigade kino kibaita ekizimba Namboole kyagenda kiba wakibazimbirewo ekizimbe kakati ekizimbe nga babala bakibakwasa ekizimbe kyabajjajjaffe ab'obusolya yes kyo kimu nti ekizimbe kizimbirwa President Museveni era nga kiriko n'ejjinja commissioned by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ekigenda okulamu abantu ba kabaka ekigenda okukyalangako abazzukulu ba kabaka bakinafiiza nnyo Buganda basajja bakimuwadde omulabe wa Buganda okufuna ekyanya ekimalawo Buganda
wakati ono kabonero kalwatu akalaga nti Uganda eweddewo, kabonero kalwatu akalaga nti Uganda eri mu matigula, era kati buli omu ajjayo kyajjayo akaabe, buli omu ajjayo kyajjayo akaabe. Ow'ekimya kyesibe owagwanga mujjaji kube, tuli mu mbeera nzibu. Kabaka kakyali seefu, n'abantu abamulinaanye bonna kati bamulyamu obulukwe. Mu mbeera eno kabaka gyali tetwandise obuli bataka buno okusinga na Pulezidenti Museveni. However nti mwandi musinga ne bamwagala omusinga, naye si mwene embeera nga kabaka talina mu nsi ye. Namulondo nga nkalumu, namulondo nga nkalumu mwandibadde mubeerawo okukumakuma abazzukulu. Tukimanyi muli baavu, naye obwavu obusinga mwe mwabwereetera. Mutemwagala kukola abamu. Omwana bajjajja w'ekika ky'endiga ow'ekitiibwa Lwomwakosa eri musajja mugagga bamukuba basasi bamukuba n'emmotoka ya bbeeyi, emmotoka kika kya saafu. Musajja muli yali musuubuzi w'amasannyalaze, wabima by'amasannyalaze. Mwe temwagala kukola. Mugamba Buganda tetuwa, buli kitandula tukola Buganda ekiyingiramu, buli kye mwandibadde mukola Katikkiro akiyingiramu, naye nga bwe mubikola. Nakolako ano program nembalaga nembagamba nti basajjamu mwali muzeeka wansi nemutunuulira nemufumitiriza emirimu Kabaka gye yabawa, nti singa emirimu gye mugikola bulamu waliwo mwandibadde mufulamu esente ezibalabirira ezibagaggawaza. Jakuwa ekyokulabirako tugeze kale nga bazzukulu ba Gunja b'Obutiko, muli bazinyi, mwamusanyusa Kabaka, muli babiibya, mwamuzina amazina ge bayita amavunju. Naye mwali mudaddewo bandi nti ne bagita amavunju bandi, tusanyusa ku mikolo egy'enjawulo. Nze ndi mugezi wa kwanjula n'okwanjulwa n'okwanjulwa. Naye waliwo ebintu ebatuteekako emmengo etugula emmengo lwampaka ng'abantu babifunamu obufunyi nga sinabya Bwakabaka. Batuguza ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka, batuguza satifiketi ya Buganda, batuguza ekifaananyi kya Nnaabagereka, batuguza amasaza amapu ya Buganda, batuguza kalenda, batuguza amazzi g'olwendo gatugula mengo. Singa abazinyi ba Kabaka mwe ab'amaggunju nammwe mwali mwetadde mu pozishoni entuufu, tebandibadde nga batugamba nti abasanyusa bonna ku mikolo gy'okwanjula n'okwanjula mu Buganda bandibadde bazzukulu ba Butiko. Ekyo naye nga nako akasente kayingira mu kika. Mwebase bano bannanga abakola bakalinda luzi, mwe ab'engombe, singa mwemukola amazzi Kabaka ganywa ne mukola brandi eyo nti Kabaka amazzi ganywa ffe tugakola, era ne mukola kampani ekola amazzi, mwandibadde muliwa. Amazzi gandibadde gali ku market yonna, amazzi gandibadde gatundibwa ku mikolo gya Buganda gyonna, ekika kyandibadde kigagga, abazzukulu bandifumyemu emirimu, obutaka bamwe bandisituse, omukulu ekika teyandigeze na kuzunga wa pulezidenti nga alomba. Wabula katutola kumukola amazzi g'olwendo tetumanyi nannyinigo, wana emmengo obubbi obuli awo oli ajja ng'aleeta ddiiru ye nga gibasomeramu nga bamuwa brandi za Buganda, ekintu kifuule nti kikyo. Ebyo nabina simanyi omwenge, engule, simanyi olwendo, ebyo nabina Buganda ebifuniramu, simanyi BBS, Bidico Broadcasting Corporation, oba Service Corporation. Ebyo nabina bikolebwa kubanga abali wali emmengo bayaayi, babbi, bakondo. Kati mwabakulu ebika sooka ononye omulimu gw'ekika kyo gwe baba
tula n'abazzukulu abategeeramu olabe mulema okukulakulanyiriza muti mugugyeyo muti bakugambye nti gwokomaga engoye embugo tekawo kalkyuso omutundu embugo zongereko mutindo zijje kubali abakirowooza nti embugo za sitaani za lubaale na biti zikolemu obusawo abakazi bebakwata zikolemu enkofiira tekawo edduuka naye muli awo temufaayo mwagala kumanya abantu bali awo abazzukulu bamwe bennyini tebafaayo tebeefaako abajjajja mwe mwasirika tubalaba nga waliwo ge bakubye masasi temwogera mwagala kubaweereza bajeti mufa kubaweereza baluwa za nnyimbe ku ab'ennyimbe gye mulabikira yokka muza mukolegana muli mugwemuka muli mukugenda mbuga kuswaza Saabataka byonna mwabikoze mwebale nnyo bikola naye kabaka wamuwanaakoma omugenda kumutunamute mu maaso mugenda kutunamute kabaka wamwe mu maaso olw'ekikola kyemwakoze okugenda ewa President Museveni okusaba essente okulomba okumusaba ettaka nga yemwe Basaabataka nga yemwe bannannyini ttaka mulina obutaka mulina abazzukulu abagagga buli kika kirina wano abazzukulu abagagga mulina emirimu kabaka gyabawa gye mulina okukola ebyo byonna biri awo temubikoze Katikkiro gwofuuse kirala buli omu ayogera byayagala zamu tubadde bakuyirawo omubiri naye kakati okusira ku mbeera n'obwerizi naye kati nti okuyirawo omubiri gwange gujja kumwoboka ofuuse gwokola kati byoyagala Katikkiro ogenda ku mukolo gwa mpuuga eno bakubanja kabaka eno ogenda wampuuga bakubanja kabaka ogenda wampuuga bakubanja kabaka ogenda wampuuga kati bukizibu eki mulimu okukola mikolo gitategereka kabaka mulwadde nalabye omutasasina nga wasiza kubya embaga nalabye kati empuuga yali minisa waba mpuuga nga yegamba nti yali minisa emengo era wakitiibwa nnyo kyekigenda omukozesa omukolo ogwo Katikkiro gwe mukuma ddamula lyawo ddamula nyamulondo kati biryawo omufo ekyokunoonya amagezi gonna okukakanyiza emitima gy'Abaganda otya ogenda kukwata motoka nakugenda Masaka kwetaba ku mukolo gwakwawulayawula kibiina kya Nuupu Katikkiro fetwakuba tumanyi nti Obuganda bukuumwa Bambowa kati okuumwa Kadengeza amagye Katikkiro yafuuka kati ow'amagye bannange Katikkiro kati akuumwa Kadenge 99 patrol Kadenge Musani zibira kuli Katikkiro wuyo yajja zinamusanga kumi nali manyi minisita kyayitawo kumi nga Katikkiro yayitawo bisolosolo bitenso okuvayo simanyi onadosenesene za kabaka simanyi onabye eki ekya kabaka onakoze eki ekya kabaka ettaka liweddewo Katikkiro gwoliko Buganda Land Board efuuse enzibu ebbye buli kintu ky'ettaka kya muntu w'oli kabaka affe tumanga mwamuba Katikkiro kubanga togenda gana abantu kulowooza mu ndowooza ze balowoozamu nga tofuddeyo okubeera open obubbi bw'ettaka buli mu Uganda muno naye tonaba kutereeza kitongole kye kya Buganda Land Board abantu genda bagumyawo ku kifu ekitongole ekyo kyennyini ekya Buganda Land Board kibbye abantu okutuuka ku basenkola ku mataka osirise no olimbye kamani olimbye so kati tukusuubira ku mukolo gwe mugenyi omukulu era gwaganyaza Mpuuga omuganye n'okuteeka omukono ku kiwandiika owaganyiza n'ababaka abapalamenti abalala obaganya okuteeka omukono ku kiwandiika ekigoba obubiina obugemuzi mu nsi yaffe
naye nga olumene okomeza okulaba mwebuli era naawe okukkiriza nti mwebuli osirise obaddeyo biwagire obaddeyo ogende oyuzeyuze ekibiina kyabanno mpuga okimanyi yalya okimanyi ekibiina kyanuka kyogerera bulala osazewo ogende okiyulize ddala ddala mu butongole ogende ku mukolo ogwebyafaayo nti Katikkiro wa Buganda Munnamateeka Charles Mayiga yali ku mukolo guno nga ne Wambale Kabaka yali mulwadde wanti wala Katikkiro tukuye wala otumazeko ebiwungula amaanyi gatuwedde tukkiriza amaanyi gatuwedde tukkiriza oli musajja n'abataka muli b'amaanyi amaanyi gatuwedde abataka amaanyi gatuwedde nemusalawo mugende museka ne pulezidenti bamukama mulwadde mugende mukutweddibuza ebyenfuna mugende mutweddibuza ebyenfuna sigenda sukka wano endabazanya endowoozi ya mukyalo ono yakosa n'abataka mbalabe ngaye bafaananye nga bagezesa babadde amakanzu mwani abadde kati President Museveni amanya amakanzu ate bino nobadde ogamba yeebeera mu bisapatu na saati ye eryalo yabulijjo mwe muneganeka nye muli mukanzu makondi namuyikayika muki ndowooza bamusabe bateekene ku peroolo wanawuli nti agenda kubateranga milioni 2 ku akawunti zammwe buli mwezi simanye kwa musako ya mwe ndowooza kati mwamusabye abakolinga n'omusaala buli mwezi mugenda bawanga sente meka agenda bawanga sente meka abataka tumanye akati munanga abataka bafundira akasente akawula tuddamu nakubalowoozaako n'ekigambo mbeera nti balina abataka mulimba nnyo baaba abataka mulimba nnyo 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 naye it is okay katubatunuuliza myasa abiri babuloni yatugamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe katubatunuulire ensi erimanya kyenebakolera saba kusubscribinga channel yange mukomentinge ajimiti obulabi bw'eddowa makulu akugamba nti gwe wenna atina bakubanga ofuna obuyambi bwe dduka mangu nnyo anaatera okubanga ati atambulamu so ddukamu ogende akuyambeko obuzibu bwonna bweyitamu mu kusomozebwa kw'obulamu kwonna mukyala yagula musajja yagula omwana yagula sente zagula zesite zitambula nabyotula byagana olalagene bwe lubijanji oli bweru bakomyawo bekaseera bakugoba wano bakugoba wali olina olutweyo olina ebizibu olina amajineyo olina ebigananga olina ebintu bwe biti ebyo byakolako ngakozesa kitabo kikukurani nakulabirirwa ate olamu nemusobola okubeera amaddaaki sana so gendayo akulabire kuziwa mukulekozi 752 kinana 715 ogenti nakulabirako kyembaga ekisiga bakwogerako nsaba kunyamba ajja kugamba ebizibu ebiwandiika tebakula akulage woobiteeka bibulenga bikulukuta n'amazzi kuba enkola yeso okusi ajja kubanga ate akutaasa nebaba famire newobeera omuseki n'omu babali bameka ajja kubanga akutaasa kale subscribinge tukomentinge tulikinge tuseeko obubaka buno nga tusuyalinga obubaka buno bwonna obwina tuuka mukama katonda akomire